نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله فتمwe bazowe kitiibwa oyo Allah nayini kubeera nti olunaku olwaleero lumu Ramadhan yatuusiza mwezi ogwa Ramadhan. Waliwo hadithi yaffe gye twatunuulira yali egamba aljumuatu ila aljumuatu, osaala ejjuma n'ogiweerezako jjuma, naye ne tutunuulira wa Ramadhan ila Ramadhan, n'okuva mu Ramadhan eyayita n'ojja mu Ramadhan eno mu kaffaraati ne tugamba nti nno wakati awo Allah okusonyerawo amazambi g'obadde ng'okola. Allah tumwebaze nnyo ffenna bye yajja mu Ramadhan eri ey'omwaka guli 2024 n'atuleeta mu Ramadhan eno ya mwaka 2025 ng'olwaleero lumu Ramadhan 1446 okuva nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yasenguka okuva e Makka paka e Madina. So buli omu yenna abeere ng'agamba alhamdulillah. Banne tusobola kubeera nti oba kyekimu n'omuntu atasangibwa Ramadhan. So gwe Allah asangibwa Ramadhan kimanye nti oli mu byengera ebyamaanyi ennyo. Twatutunula nigamba nti nno nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba ti omwana Adamu singa ali amanyi obulungi obuli mu Ramadhan latamanni yandibadde yeegomba an yakuna sana nebadde yeegomba Ramadhan eno gubeere mwaka mulamba. So si kubeera nti oli awo naye nga weeraliikira. So Allah mwebaze olw'okutuusa mu mwezi ogwa Ramadhan ogw'ekitiibwa Saidi Shuhul, twagamba Saidi Ayyamukum yawmul Jumu'a. Nabbi agamba nti nno mu lunaku olusinga okuba nti lwa kitiibwa lwa muwendo lwe lunaku olw'ejjuma. Saidi Shuhul no mu myezi omwezi okusinga okuba nti mwezi gwa kitiibwa, mwezi gwa mizizo, mwezi gwa muwendo, mwezi gwa baraka gwe mwezi ogwa Ramadhan gwe gukulira emyezi gyonna. Allah tukwebaza otutuusa mu mwezi guno ogw'ekitiibwa. Allah twongera okwebaza nga tukusaba Allah otuteekemu abo abagenda okugumalako inshallah taala nga tuli balamu, kuba twatunulira obulombolombo obutuukisa okusiba ne tugamba kuliko. Tulina okwegayira Allah abeere nga atunyweza obusiraamu, abeere nga atuwa okubeera nti tuba balamu tusiibe guno omwezi, tubeere nga tetubeera bamajinuni tetulaluka mu mwezi guno, tugusobole okubeera nti tugusiiba inshallah taala tuganyulwemu inshallah taala. Nabwekityo tuddamu okubeera nti twebaza tusabira ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabeera nti tuli ba mukisa nnyo, tuli ba muwendo nnyo okuba nti tuli wansi we, tuli wansi wa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Alhamdulillah, nga bwe twagamba nti tujja kujjukanya mwezi guno ogw'ekitiibwa lubeerera okubeera nti tufunamu nga kiri nti nga tumanyi nti emmere y'omwoyo bye bino ebigambo bye twogera bye tusaba Allah abeere ng'ayongera mu maaso, abeere ng'afuula amatu gaffe gabeere nti gabyagala, n'emitima gyaffe gibeere nti gikola ki, gibyagala okubeera nti gibiwuliriza inshallah taala. Twabadde ku sunan azin siyam, twabadde ku bintu omuntu byandikoze nga ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abikubiriza era n'abikola. Era twatunuulidde inshallah taala, twatunulira okubeera nti asuhur okulya ddaaku, ne tutunuulira okubeera nti omuntu yandiridde kaseera ki okubeera nti okeereya ddaaku, ne tutunuulira ensonga y'okubeera nti omuntu yandibadde ayanguyiriza okukola ki okusiibulukuka, ne tutunuulira okubeera nti omuntu yandibadde asiibulukiranga ku ntende weba teriiwo n'osiibulukira ku mazzi egaa tegaliiwo n'obeera nti osiibuluka ku kintu kyonna kyonna ekirimu obuwoomerevu. Ne tutunuulira okubeera nti omuntu yandibadde mu kiro aleeta enniya nga tannaba kubeera nti akola ki atuuka fajiri. Olwa hadithi ya mama waffe Aisha gy'atugamba nti nabbi yagamba nti mu butuufu eno nsonga nkulu nnyo bannaye nga tutandise okusiiba. Enniya y'okusiiba nga twatunuulira mu kusoma kwaffe kuli olina ogireeta mu kiro, tolina kulinda baada alfajiri nga fajiri emaze okubeera nti etuuka n'oleeta enniya, wabula olina gireeta mu kiro. Olina ositula n'enniya ey'okusiiba olunaku lw'oba ogenda osiiba
olunaku olwo inshallah taala. Netunira okubeera nti omuntu yandibadde atandika fajiri nga muyonjo ng'amaze okwetukuza ku basajja abafumbo n'abakyala abafumbo, ng'okunaaba janaba, ng'okubeera nti onaaba alhaidhi omukyala ali mu nsonga, n'okubeera nti omukyala eyazadde okubeera nti anaaba waba amaze okutukula inshallah taala. Naye tugamba nti nno omuntu asobola okubeera nti mu butuufu nga tumanyi nti otulo lusobola omusinza amaanyi olumala okubeera nti akola emikolo ne mukyala we oba n'omwami we, n'abeera nti yeebaka agenda ozuukuka ng'eni abadde agirese naye n'azuukuka ng'azuukuka ng'ebiseera bya fajiri. Kusiba kuba kutuufu olwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ebiseera ebimu yabeera ng'atuuka ku fajiri ng'akyalina janaba, n'anaaba bulungi, n'asaala, n'ate n'agenda mu maaso okusiba. So okusiba kwe kuba kutuufu. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira emiremera egya sunna gye twandibadde nga tweyunira ennyo okukola mu Ramadhan eno, mu mwezi gwaffe guno ogwa Ramadhan. Okusookera ddala kwe kubeera nti atawusaata ala al-iyali, okubeera nti omuntu yandibadde al-iyali ye usras famire eyo, wandibadde ogezaako okubeera nti essaawa zino obeera nnyo n'abantu b'ewakaawo, n'obeera nti obawa bye bateekebbwa okubeera nti babeera mu kisiibo. Banne kya buswavu nnyo tujjukire nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba omuntu asinga obulungi y'oyo omulungi eri famire ye, eri abantu bab'ewaka. Kyannaku nnyo nti mu kisiibo kino osanga abantu nga beesibye mu bibuga wano nga bakyala baabwe bali eyo mu byalo, ng'abakyala baabwe babalese ewaka naye nga tebabalekedde bintu bya kusibuluka. Omuntu omusanga ng'ataddemu amaanyi ennyo mu kusibula abantu wano mu muzikiti gy'omu bibuga oba mu kusibula abantu mulimu wakolera, naye ng'ate amaanyi ewaka tagataddeewo. So wano embagambira bannaaye nga tutandika okusiiba, sooka obeere nga mu pulaani z'osinga okukola osooka kukola pulaani ya waka. Osooka kukola pulaani nti abaana bange n'abantu bange ngenda baagazisa ate omwezi guno. Ky'oba olaba nga we twali tuwogera ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twagamba nti nno nabbi abeera ng'atunula ekiro kino, ebiro biri eby'ekumi ebyatuuka abitunulanga waqadha ahlahu, n'abeera nti azuukusa n'abantu be. So kyandibadde kirungi nti abantu famire yonna okuva ku baana nga bwe twatunuulira nti wano, era twatunyira ne tugamba nti no kyandibadde nga kiri mustahabu nga kirungi nnyo nga bwe tulagira esswala ng'abaana bawezezza emyaka 7, n'abaana mu myaka 7 tubalagire okubeera nti tubaagazisa okusiiba. Tubalage nti nno omwezi gutuuse ogw'ekitiibwa. Twagamba nti nno mu butuufu omwana Adamu yenna yandibadde addayo n'agamba nti nno nga bwe mmanyi emyezi gya January, February, nandibadde mmanya inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, nti emyezi giri 12 Allah gy'ayogerako, Muharram, Sufur n'omwezi ogwa Ramadhan nga guli omwo. Wandibadde otegeera omwezi guno ogwa Ramadhan obulungi bwagwo. So abaana nabo wandibaagasizza okubeera nti bategeera. Kya buswavu nnyo okubeera nti oli mu tawuni eno gwe wasiibye naye ng'olina omwana myaka 15, myaka 16, mwana wa secondary, myaka n'egiba 12, mwana wa primary P7, nga tumugambye kusiiba oba nga tumwagasizza kusiiba. Ate era kya buswavu nnyo okuba nti gwe azina ofuddeyo nnyo mu kubeera nti abantu b'okumulimu basibuluka nga beewo tebalina ki byakulya. Era kya sunna kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam akubiriza nnyo kubeera nti tugezaako okubeera nti tusembera nnyo eri famire zaffe, ddala mu mwezi guno ogwa Ramadhan ne tubeera nti omukwano gukomawo mu famire, okubeera nti tubeera nti tuwangaala, kuba obusiraamu tebulina bwebwagalira ddala. Maka gakola ki? Maka galinamu nkaayana, maka gaagala kwawukana. Obusiraamu bwonna bwajja nga bwagala amaka amanywevu geyongere kunywera, ng'era tewali support yonna gwe busupportinga nti amaka twandyagadde gabeere nti gaawukana. N'okubeera nti al-ihsani ila al-arham, n'okuyisa obulungi bannaye abooluganda mu kisiibo muno. Omwezi guno gwa kitiibwa. Ffenna twagamba we twali twogera
kwa hadithi eri ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba man taqarraba ila Allah bin nawafil fakannama ada al farida, nti omuntu yenna asembera eri Allah bin nawafil, nosembera eri Allah n'emirimu egya sunna gyonna emirungi. So mirimu emirungi fenna gye tumanyi obulungi waliwo kye bayita silul arham, okuyunga oluganda. Banne okuyunga oluganda nsonga nkulu nnyo ddala mwezi guno ogwa Ramadhan. Mulimu mulungi nnyo naye tuba tetuli mu Ramadhan kuba Allah yennyini yabeera nti atulaamira nga ffe abaana Adamu, okubeera nti tutya, okubeera nti yagamba wattaqu, mubeere nti mutya nnyo, okubeera nti mukutula oluganda. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama emirimu egimu gye yatukubiriza okubeera nitukola mwalimu okubeera ntuyunga oluganda. Era ky'oba olaba nga ajja e Madiina ng'akatuuka yakava e Makka yagamba ayyuha nnaasu, abange mmwe abantu, silul arham, muyunge oluganda, muyunge oluganda. Era mu mirimu gye yagamba nti mu butuufu mibi nnyo Allah gigenda kubeera nti omuntu ayingira omuliro. Yagamba la yadkhulu janna qatu rahmi, omuntu yenna akutulawo oluganda tagenda kubeera nti ayingira ejjana, agenda kubeera nti ayingira muliro. Era twabadde nga twogera ku Shaabani, twagambye nti Allah alina akaseera mu Shaabani. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebamubuuza ensonga lwaki abasiibye ennaku ezisinga mu Shaabani, yagamba ekisooka Allah ayambusa emirimu, ekyokubiri ne Allah ayambusa emirimu gy'abaani, ayambusa emirimu gy'abo ababeera nti tebalina kasajja konna na baganda baabwe oba na muganda we. So ensonga okubeera nti tugezaako okubeera nti tuyunga oluganda, tugezeeko okubeera nti tujja emfasayizinga ddala mu kisibo. So omuntu yandibadde akola ate essaawa zino mu kuyunga oluganda. Ekisooka wandibadde ogezaako okubeera nti osonyiwa. Okusonyiwa banne kukulu. falyafu walyasfahu ala tuhibbuna an tastaghfira. Allah atugamba nti nno banne isonyiwa, weerekereze osonyiwe. Gwe twagala kubeera nti obeera mu abo Allah basonyiwa. Ffenna abasadde tarawih ejjo abatandise okusala tarawih mwalabye, twabadde ffenna oluvannyuma lw'esala tugamba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ayi Allah gwe musonyi, ayi Allah oyagala okusonyiwa, ayi Allah tusaba obeere ng'otusonyiwa. Gwe oyagala Allah akusonyiwe nga muganda we akulemye okusonyiwa, nga senga we akulemye okusonyiwa, ng'omwana akulemye okusonyiwa, nga abantu bo bakulemye okusonyiwa. Banne tutandike na kusonyiwa, banne tubeere nti tusonyiwa ne Allah alyoka akole ki? Atusonyiwe. Sonyiwa abooluganda. Essaawa zino osanga nti oyo muganda wange yadde muganda wange naye sikyamuwa salaamu, abo tebasala wano, abo tebakola ki? Banne gwe osiibira ki nga tuli mu kisiibo? Tuli mu kisiibo shahrul maghfira, omwezi ogw'okusonyiwagana, omwezi ogw'okubeera nti Allah agenda asonyiwa. Shahru rahma, mwezi gwa kusaasira. Gwe lwaki tosaasira baganda bo n'obasonyiwa mu mbeera yonna? Mbakubiriza okubeera nti tugezaako okusonyiwa abooluganda. Tugenda okuyingira insha Allahu taala, tugenda okubeera nti tumalako omwezi gwaffe ogwa Ramadhan, omugenyi gwe tubadde tulinze nga tewali kye twekwasa. Omutima gwo gwere mwanjulukufu ogambe nti nze gundi namusonyiwa era mumusonyiye mu mutima. Banne ebitukaayana biti, ebitukaayanya oluusi biti tebiina makulu. Tugenda kufa tubireke ku nsi. Ensi eno bannayo n'okola otya, wallahi n'okuŋŋaanya otya, tewali kyogenda kugenda nakyo. Ate nga bwe busonga obutini oba butukaanya ffe ng'abooluganda, n'obwo obusonga nga emulaba nti butini. Ensonga enkulu essaawa zino gye tulina, tuli mu mwezi ogwa Ramadhan. Allah omwezi gwayitirira okubeera nti asonyiwa abantu. So tubeere nga tugezaako kubeera nti tusonyiwa, osanga naffe Allah n'atusonyiwa insha Allahu taala. N'okubeera nti al-ikthaaru, okubeera nti tuyitirira min sadaqati ala al-fuqaraa wal masaakin, okubeera nti tuyitirira okubeera nti tusaddaaka. Osobola okusaddaakira baganda bo. Tuli wano naye buli omu alina baganda be mu byalo. Oyinza okusanga ng'aliwo alina bakojja be, bataata ba bato baani, abaana ba taata be nga beetaavu, naye nga tonnaba kubeera nti olowooza okubeera nti obatwalira ekintu kyonna. Banne tukimanye nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama okulaga obulungi obuli mu kusaddaaka ng'osookedde kubeewuwo, kubeewaka, ku bantu bo abakulinako oluganda, agamba sadakata alal miskini sadaka, okutukubiriza okubeera nti bannayi bamasikini, obwetaavu we buli mu mizikiti.
tuberenga tugezaako okubeera nti tusaddaaka. Wano mithalu ziri waadhi nnyo, azina examples amaanyi nnyo. Essaawa zino omuntu yandibadde nga bw'otegeera nti omwezi gwa Ramadan gunaatera okutuuka, weetegeka n'ogamba nze ntereka 55,000 wekiba kyakuyitako kakitandike inshallah taala okutandika ne Ramadan eno oba okutandika n'omwezi oguddako gwa Shawwal. Ogambe nti ngenda terekanga zino ssente za kubeera nti zinsobozesa okubeera nti mu Ramadan mbeeramu abo abasaddaaka ennyo, mbeeramu abo abaliisa abantu, kuba abantu beetaavu. Ate nga twagamba nti mu butuufu twabadde tunulira kubeera nti okusibula abasibi abasiibye. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba man fatara sa'iman, omuntu yenna yenna asibira omusiibi abeera afuna empeera z'oyo omusiibi, ate ng'oyo omusiibi tatooleddwako yadde. Banne okubeera nti ofuna empeera z'abasiibi abasiibi kiba kyankizo nnyo. So tugezeeko okubeera nti tukola ki? Tusaddaaka, tuyitiriza okubeera nti tusaddaaka ala al-fuqara, eri abo abeetaavu, wa ala al-masakin. Naye ate point gye tubaddeko, lwaki ate kyanjawulo nnyo omuntu ng'osaddaakidde abooluganda? Nabbi agamba sadaqata alal miskin sadaqa wa sadaqata ala dhi rahmi sadaqatu wasila. Era bw'osaddaakira omuntu gw'olinako oluganda obeera okoze emirimu emirungi, obeera osaddaase ate ng'oyunza oluganda. Allah atukakasa n'atugamba nti banne okuyunga oluganda wajibu. Kyova olabanga atugamba laisa alwasilu bilmukafi walakin alwasilu idha qutat rahmi wasalaha. Ayunga oluganda eva atugamba si oyo ayunga nti gundi yampisiza bulungi naye nkamuyize bulungi. Banne noonyewo baganda abo bowulira nti no mu butuufu tebakuyisa bulungi ddala mwezi guno ogwa Ramadan, gwobawe buli kimu ekyetaagisa okubeera nti obasaddaakira bilmaali oba ssente oba ebintu ebyokozesebwa mu kisiibo kino. Gwe bw'oba onoonyeza ddala oba oyunza oluganda, noonyewo muganda ogwomanyi nti naakuvuma n'okuvuma, gw'omanyi nti naakuteekako ekyobulogo, kuba bye bigenda mu maaso. Muganda olukulaba nti osituseemu n'agamba abo be bandoze, nze osigala nga ndi wansi bo nga bali waggulu. Oyo yennyini gw'oba olonda akwogerako ebigambo ebyo, oyise obulungi ogezeeko okubeera nti omukomyawo, ojja kubeera mu bantu abayunga oluganda inshallah taala. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwezi guno Ramadan, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwadu nnasi, yali mugabi nnyo ng'agaba nnyo. Naye ate wakana ajwadu ma yakun fi Ramadan, n'ate okyatuuka mu Ramadan yayitiriranga okubeera nti agaba. Naawe nkukakasa bannaye woba obadde ogaba, Ramadan yitiriza okubeera nti ogaba, inshallah taala ojja kubeera nti ofunamu obulungi bungi nnyo, kuba Allah agamba as-sawmu li wa ana ajzi bihi, okusiiba kwange nze amanyi empeera gyempa omusiibi. Si emirimu gyonna gyonna gy'okolera mu kusiiba kuno Allah yamanyi empeera yaazo. Oba ate wetugenda nti man taqarraba ila Allahi binnawafil, nga nabbi atugamba nti n'omuntu asemberere Allah ne sunna, kati osembedde Allah nakubeera nti osaddaaka ekintu ekiri sunna, fakannama ada alfaridha, obeera nga akoze ekintu ekiri compulsory. Oyinza okuba nga omuntu atudde zaka ng'ate osaddaase busaddaasi mwezi guno gwa Ramadan inshallah taala. So mbasaba inshallah taala banne ebikomera tubiggule. Munaye we twakuliranga nga mu butuufu mu Ramadan muno olaba abantu nga baggula ebikomera ng'emmere ng'omanya ng'oyinza n'okutuuka ewaka nga walidde dda ewantu. Naye ennaku zino ffenna abalina ebikomera twongera biggala, ne tubeera nti amenvu tugagula, buli kimu ne tukigula ne bitwonooneka nako ewaka nga tetubigabye. Emmere n'ebeeraawo, n'obeera n'obusawo bw'omuceere nga n'obulya ne busigala nawo ng'ekisibo kiwedde, ng'ate abeetaavu we bali bangi inshallah taala. Nsaba ensonga eyo tugikwate nga yankizo nnyo y'okubeera nti tuyitiriza okubeera nti tusaddaaka ddala mwezi guno ogwa Ramadan inshallah taala. Mulimu omulala ogwa sunna nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yatukubiriza okubeera nti tukola, era gwe twandikoze mu kisiibo, era tuddewo mu hadithi eri eyasembayo kisibo kyali kigenda okutuuka. Yabadde gamba khatabna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi akhir yawm fi Shaaban. Nabbi yabeera nti abwira abaswahaba
olunaku olwalusemba mu Shaaban nekiraga nti olunaku olwalusemba mu Shaaban ne batandika okubeera nti bettanira okubeera nti okumanya al-ishtighal bil ilm okubeera nti obudde bwo obukozesa nnyo mu kubeera nti onoonya okumanya ddala mwezi guno gwa Ramadan. Kyolaba nga twagamba mu fawaid mu migaso gya Ramadan mulimu okubeera nti omuntu agenda kubeera nti ayingira mu Ramadan la'allakum tattaqun aguveemu ng'alimu abo abatya Allah. Madrasatu tusomero eribeera nti omuntu yenna aliyingiddemu nobeera nti oyingidde mu University ya Ramadan ogenda givaamu oyize ebintu bingi nnyo butawe basaala. So kyansonyi nnyo omuntu okugamba nze nsiiba naye okusaala sisaala. Sheikh bamubuuza nti ne bamubuuza Sheikh nze bwe nsiiba nensiiba naye ng'eswala ye ensumbwa naye ng'okusiiba nsiiba obeera ng'atawanidde obwereere. Tosobola gamba nti nsiiba naye eswala sikola ki sigisaala. So wano ogenda va mu mwezi guno ogwa Ramadan ng'oyize ishtighal bil ilm ng'otegedde obukulu bw'eswala ti as-swala huwa rukunu thani min arkanil islam ng'otegedde sunna z'eswala. Kwano twagambye nti no man taqarraba ila Allah bin nawafil bw'osembera eri Allah n'emirimu egya sunna mu shahr Ramadan mu mwezi ogwa Ramadan fakannama ada al-faridha obeera ng'akoze emirimu egiraalikibwako. Waman ada al-faridha era Allah atugamba nti ate bw'okola emirimu gy'owulira nti eswala dhuhuli n'ogisaala obeera ng'asadde eswala za zuhuli emirundi 7 emirundi egisukka mu 7. So wano wetunabeera mu Ramadan kyetulina okukola al-ishtighal bil ilm okubeera nti twongera okunoonya okumanya. Talabul ilm faridatan ala kulli muslim wa muslima okunoonya okumanya kwa tteeka eri omwana Adamu yenna omukyala n'omusajja. So mu mbeera yonna emisomo gino gye mulaba ku Labaika Media mugyebaze mbeere nga mugifollowinga okwongera okubeera nti munoonya okumanya. Nabbi yagamba nsalaka talikan yaltamis fihi ilman omuntu yenna akwata ekkubo n'abeera nti anoonya okumanya sahala Allahu lahu talikan ila aljanna Allah amugondeza ekkubo erimutwala mu jjana. So wano wonna twebaza aba media zonna platforms ez'enjawulo olw'okubeera nti bazze okubeera nti batusembereza okumanya azin ku masimu gaffe mu nyumba zaffe mu ofiisi zaffe kubeera nti tufunamu nnyo inshallah taala. Wa tilawatul Qur'an mwezi guno twagambye huwa shahrul Qur'an shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Banno omwezi guno gwa kitiibwa ekimu ku kifuula omwezi guno gwa kitiibwa shahrul Qur'an gwe mwezi Allah gwe yasizaamu Qur'ani. So kiba kyankizo nnyo okubeera nti mu bintu by'ogamba nti neetegesa okubeera nti nkola kwe kusoma Qur'ani mwezi guno ogwa Qur'ani. Era weeteeketeeke abasalafu salih abatusooka tujja kujja inshallah twayide ninge wano naye nga kyemba kukubiriza nga tutandise omwezi ogusooka guno al-Qur'ani al-Karim tusome Qur'ani mu mwezi guno. Tukimanyi nti na afdal dhikr tilawati al-Qur'ani dhikiri esinga okubeera nti ya muwendo kuba al-Qur'ani kalamullah buli osoma Qur'ani oba ogedde ku Allah oba otadabbara ne Allah oba weewuunya ebigambo Allah byabeera nti assa kyobalaba nga abamanyi bayitirizanga nnyo kubeera nti basoma Qur'ani. Al-Qur'ani huwa dua bw'osoma Qur'ani oba osabye kuba Allah amanyi kyoyagala Allah amanyi ebikuli mu mutima. So oyinza n'okubeera nti obudde bwonna obusinga obukozesa mu kusoma Qur'ani. Kyansonyi nnyo okubeera nti omuntu essaawa zino tutandise Ramadan tannabikula ku Qur'ani era kigenda kuba kinakuwaza nnyo nga kibi nnyo omuntu okumalako Ramadan yonna nga tolina suura yonna gyeweyongeddeko oba tolina aya zonna ze weyongeddeko okubeera nti otegeera n'okubeera nti ozisoma. Nabadde ejjo n'omuwalimu omu nangamba nti no Allah atumekinga okubeera nti insha Allah tusangawo omwezi guno ogwa Ramadan gutusangawo lwa nsonga tigutusangawo twongere okutegeera Qur'ani eno. Al-Fatiha nga wobadde ogisoma okyuse mu ngeri gy'ogisomamu era okyuse mu ngeri gy'ogitegeeramu osobole okubeera nti otegeera obukulu nti huwa shahrul Qur'an mwezi guno gwa Qur'ani wal adhikari
n'okubeera ntuyitiriza okubeera ntukolaki tuleeta adhikaari zonna subhanallah bihamdi subhanallahul azim. Nabbi agamba kalimatani bigambo bibiri byewuka nnyo ku lulimi ate bizitowa nnyo mu maaso ga Allah, ate Allah abyagala nnyo subhanallah bihamdi subhanallahul azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ebigambo ebyo okubeera ntuyitiriza okubeera ntubyogera ddala mu mwezi guno ogwa Ramadan, n'okubeera nti aswalatu ala nabiyyi Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, okuyitiriza okubeera ntusalira ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ddala nga tuli mu mwezi guno ogw'ekitiibwa, omwezi ogwa shahru Ramadan, shahru al-maghfira, shahru al-Qur'an. Saba Allah w'ekitiibwa insha Allahu taala abeere nga tuteekamu abo abagenda okubeera ntugumalako nga tuli balamu, nga tulina kodra, tulina obusobozi obukola emirimu gyonna emirungi egiteekebwa okubeera ngikolera mu mwezi guno ogwa Ramadan. Era tumusaba Allah takabbal siyamuna, ayi Allah tukusaba obeere nga okkiriza okusiba kwaffe tugenda okusiba mu mwezi guno ogwa Ramadan, obeere nga otuteebesa insha Allahu taala omulyango gwa Rayani insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.